Sikyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Tobuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Rose Form wano tobi. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira naye bawuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekuja gira tekutoti unagwisa wo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Al Magic Production ebatuusako Stecia the House Girl. Batuusa deka leka kwasamira wano olunje batuusa okwese kufiritia mufubutukeeyo n'ennaku yammwe mujja mutuzungira tonyula kati kale nyinyoleddeko kati efudde Amasanyu amaziga amasanyu obukambwe nengeza nkirowooza obulowooza bwenti sagala muntu mulala yenna tekubako oda gyakuwa empisa naafe tulira saizi jangone ddali tajja kunsala n'olwekyo genda ku ssimu yo searchinga Stecia the House Girl ku YouTube, subscribe, ring the bell osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. ekyana kiringa kifeetete kyonna kiri awo ndowooza baakiroga na bulozi tekirina magezi nze nsubwa nti oyo omwana naye abasajja baagala ki olwajjo nanoonyeza amuza naafuuka amuza esimula ende bugenzi mugade abanga jolo nalwenda gwesebo namunoonyeza nga nninga awo enjepeera ntambudde naye mwana gwe ennaku zino kiki mukodomi wange ali atuteekamu ebintu mwana gwe boze mwanguira naye n'okutwala n'ondagamuko n'okundagamuko sinasalawo sinatuuka kugamba nti ono yono kumba ngenda kusalawo ngambe nti ono yono genda bwomusajja najja nga buli kimu akirina ng'alina ssente alina omukwano ate kange bwebitewo ebityo covid yabinnyamu naye era sitiri bitambula nsaba busabi tebaddamu otusibwa mwana gwe olina bakasitoma nali mbalina naye kati bagenda bakendeera nabera mu bintu jatereera yebere biti eby'emmotoka zo motoka nkyazisuubula bwento nga bwomanyi covid fenafena yatukwata sente zijja kubaawo kati olaba nina emmoroka ze naleeta okuva Dubai juzi motoka ziringa muzatuuka naye tebana kutwalako neegi so covid fenafena yatukwatira yatuzingiramu buli business yagizingiramu naye lindako bwemba njagala nange kuva mu business eno mwendi like business ey'emmotoka kyetaagisa capital wa sente nga mmeka oyinza okutandika n'emmotoka emu n'obukadde nga 2 netukituusa wano osobola okutandika naye kati moze kunze capital wange wa miliyoni 2 tobola nkugambye bwe neekwata ekigambo kya capital kijja kuba kizibu maama nyama ono gwali naye ate simulabangako maama n'amalampa ekyo obeeraba obulago maama obulago okyakule bulago kimukuttewa akikutewa Hamza simanyi no bwenditani banewereryo nendi kuba wakanze okani wakyuka
katugowoza mmotoka 8 bino bya covid bituleetedde obusente baffe okwesibaasiba naye nze kankugambe ne welulibeera ddi nina okukola bizinensi y'emmotoka nga kwegamba wembeeraawo nga njagala kuvuga Range Rover nga gyenvuga teweeralikira oli ne Moze Badeewo naye Moze wabbaani tekubba mpola mpola Moze nyingiza mu system ojja kuyingira mu salon ojja kuyingira mu salon naye bizinensi ya salon togisuula sisobola nungi kati we tujja okujja capital nkwongerezeeko nawe noba otandika n'akamotoka akamu yes I'll do that I promise oli mukwano gwange waliudenti yes nja kukwata I'll support you Moze yes I'll support you feel free you don't know no it's okay don't mind I'm there for you kalo laba Moze there for me tubadde bamukwano why shouldn't I help you really okitegedde Moze yeah I'll help you I promise Tata Mazinga ugamba otya ngombuzeeko muri mutye ye tuli ogamba otya ogamba otya nakunoonyeza obwajjo bwonna nga tolabikako jo ndinadde ku washing bay naduse emmotoka yange ku washing bay bamanyi abaana balina omuze kikiso ku jini abaana ba washing bay balina omuze bwebatwalira emmotoka bamala ojjooza ne baagala bagivuge ate bamaliza bakoze ki bagitomezza kyoba olaba nobwe nagitutte nabeereddewo ddala ne bamala ojjooza ne bagisiimuula nebasala bampa ebisumuuzo byange nenkola ki ogeza okwoza booza abebaleko batumbula muzikiro bamanyi n'okubbamu amafuta kakati gwe muzee gwabwe bwewatwala emmotoka n'ogibalekera babbamu amafuta wamala ojjooza n'agivuga oluusi bamutomedde olumala omutomerayo ng'aleka emmotoka ng'agenda so nasalawo munnange bwe nziramu okutwala emmotoka ku washing bay mbeerawo awo paka ng'amaze ojjooza ne bagimala nemanya nti amafuta gange tebagabbye ate nembasula nenvao neŋŋenda Tata Mazinga kiki oyo mukwano gwange mukwano gwange nyo obadde olina kyogamba kiki ddala tankubye leka nasha oyo omwana anyirira bw'atyo oba otiddemu buti Tata Mazinga akumanyi oyinza okuba otiddemu buti omanyi oyo omwana abantu bamwegomba badde sirina bwenyeza buli lwentambula n'oyo omwana omanyi abasajja bamunsaba gwe kakati kola oti komaawo kati toyongerako mulala osiimye osiimye naye ng'osobola ngende enkwanju kubanga oyo omwana newaabwe mumanyi gye bamuzaala mmanyiyo mumanyi empisa ze nzimanyi bw'oba oli serious by the way obadde otiisa kiki Tata Mazinga ngozira ku mabbali oyogera nti bw'oba osiimye nti nsobola okukwogerera kiki ate maama olw'okuba yina saluni kyekikutiisizza nedda yamyuse mukaya munnaye mukazi alina ssente ze so ate tayasiye omuntu wagamba nti buli musajja amukwanakiriza nagenda no alondamu nakanize nga mukwano gwe ampulirizamu nnyo kubanga tuludde nga tukolagana nze nsuubula mu motoka yalina saloni kiki kati kankubuuza ensingo obadde oyagala kwana mukazi asiiwuuse mukazi anyirira bw'ato gwe weetaaga kitiibwa kyo nga bwe nkumanyi tuve ku bino byetulimu bino biwampa gundi ebyo Naomi yes nakkiriza wamba naye baaba ono awaka wonna wajja kubanga wensikoze compound si kyo yagala Tata Mazinga nsobola okwogererayo kakati mukwano gwange bwe mutuukako mugambye nti mutuukako ng'omuntu omukulu omubuuzaako asobola okunzikiriza ngambadde mugamba wakino eddala Tata Mazinga ebyokukkiriza gwe bindekere ekikulu gwe njagala kubanga nkumanyi oli musajja wa mazima kireke ebyo ebyokufaana bwe ekikulu mutima siye mukazi agenda ekyo kireke kati gobadde ayagala mukazi asiiwuuse nga wabbulaaka okiraba olira entuyo bwe zimbunye ebijja wekkiriza nze obindekere osobola okugendayo nsobola okugenda nenjogerako naye nemugamba oli mukwano gwange nenkwogerayo n'ogenda n'omubuuza kwe batwe batandika bona mugamba nti ndi mukwano gwo ate bonaavaawo nga oyagala tasobola ekikulu amanyi siyinza kumuleetera muntu muyaayi ekyo beera mugumu ogaye mukwano gwange tumaze akabanga nga tuli ffenna so nega totya Tata Mazinga totya naawe kakati oli mukwano gwange kakati njagala ompitiremu kati omaze omugamba kati mugamba tugenda ffenna ngenda kutwala ng'agenza okumubuuza nga nkwanjula
nga mubuuzaako ngonekawo ate kati kiki gwe tokankana totya singa agenda kubugulira nga okola ki nga weeyogerako ng'omugamu nange mbagenze kubuuzaako mbadde nkolaba akabanga kanene mukwano gwange oyo nemufuna kwegomba kyobola mpidde mukwano gwange ono aleete wano neyongera okumanya naawe omumanyi kanga amasomo gwanjula omubuuzaako omugamba munnaye mbadde nkolaba ndi mukwano gwange tofaayo ng'ogamba ndi nkolade mukwano gwange amuza tokutya zingenda kusooka mbeerewo ng'oyogera naye mbadde nkolade mukwano gwange amuza toyonona byonna biyinza okunnema okukwata Tata Mazinga naawe osesa leka naawe kati kyogamba ogenda kusomangako nga bwokugamba Tata Mazinga tokankana nze ngenda kubeerawo kati beera mugumu olumala omubuuzaako omugamba munnange bulijjo mbadde nkulaba ne mukwano gwange ono amuza alina kwegomba nzize munnaye leero nkubuuzeeko nayogera okumanya naawe omanyi awo omukazi ajja genda kakana mpolampola kati nzizaako ki ebigambo biteeke wano omukazi ajja kuyisaamu amaaso nedda ajja kuyisaamu amaaso ng'alaba ng'owandiika bwoti nga ng'osoma kapapula yange bino bireke nedda anti omanyi ate awo kikuwa okukalakalamu kati kambeerewo kale ng'okwana ekinaabanga kwerabidde nga nkukwatako bwenti nenenga bino tubireke nze ŋŋende wali ojja kunnyamba nze bwe biba bimpedde butyo bwekoonako bwe nti ng'omanya nti bye mbadde njagala okumugamba bikoze kikyo naye nkwegayiridde totya oli mpugaye muntu wange bitita mukwano gwange nnyo mukwano gwange nnyo tudde naye mu bizinesi era mugumu obula nnyo mbula nnyo anti munaye bino ebyange ebyemmotoka olusimba ngenze tubaekuleta mmotoka kati naleese emmotoka munana naleese munaana ku luno maye bino ebya covid bino baite jawuze kumukola Rita how are you uletedde mukwano gwange ono Tata Mazinga ajja akubuuzeeko Tata ma what? eri bansibako si kale kale bali nsibako sooka obuuze ku mukwano gwange ono Rita kangene mbaleetera ekyokunywa beera mugumu ndi naawe wandibadde wano kale sooka otuule kanzije sooka otuule awo totya mukwano gwange Waji? No, I'm around. I'm just speaking something here. Okay, fine. But feel free, no. Mukwano gwange. mojeba Hello. mojeba reko Hi. eradde I said hi. how are you? Fine eradde tusanyuse okulaba Oh my God.